Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya Biki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba. Woofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Tubaramiriza mwena abalabi ba Lugonvuzi Show Bannayuganda abali wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Yonna gye musinzira okulaba pulogulaamu eno egenda okukyusa tugambe ebyenzimba mu Uganda interior egenda okukyusa interior. Omulembe guno twavudde ku seminti, twavudde okulowooza nti tebisoboka era buli muntu tetugenda kuddamu kukkiriza muntu yenna kusula mu nju nga sinsibyemu ttayiro. Ekitegedde nze abantu bangi bajjawo naŋŋamba olinawo ebitundutundu bya ttayiro nguzeeyo njala agenda kusiba ku lubalaza lwange. Mugamba sebu olubalaza lwenkana ki? Ne tulubalabalamu tugenda okulaba nga ebintu byangu nnyo. Ze ssente ze yanoonye mu nnaku 2 eziyise nga zisobola okusiba ki? Nga zisobola okusiba ennyumba. Olwaleero tukomyewo tukyali twabasuubiza nti tujja kukomawo ne tayiro zaffe ezakabawo oba ezifaanana nga wood. Bw'otunuulira tayiro eno twagirako mu show eyayita eno mmeeza, naye otunulira emmeeza nga teyawukana na tayiro eno. Wood olaba nga wood, naye kati tayiro eno eri ku size ya 30 by 60. Tayiro eno eringa kabaawo bw'ogitunuulira. Eri executive nnyo, tayiro ngumu ate nnungi. Abantu abasinga tutera okusiba tayiro ziri 40 by 40, naye wano tayiro eno eri 30 by 60. Ziba zikola obugazi bwa 1.44 square meters. Zezikola mu box emu kuba zibeera mu piece 8 mu box zikola square meter 1.44. So kakati tayiro eno twagintroducingira abantu square meter yaayo ya 3,000 ku balabi ba Lugonvu bokka. Square meter yazo ya 3,000 meka? Ya 3,000. Tubeera nazo mu kkala ez'enjawulo okusinziira waggwe ky'oba ogenda okusiba era tukuadivisinga. Tubeera nazo mu kkala ez'enjawulo. Olubaawo gw'olufuula kyoyagala lubeera. Na luno olubaawo luno lufaanana nga lubaawo. So twagala abantu bave ku kikwate nti tayiro erina kubeera ya square ya 40 by 40. Tubatwaleko ne muki ne mu size endala. Square meter y'eno eri ku 3,000. Kitegeeza gwe bw'ojja n'opima enjuuyo, bw'ojja n'opima enjuuyo n'ogamba nti erimu square meter bwe ziti, square meter ezo ozikubisamu bukubisa 3,000 n'omanya kyeweetaaga okusiba enjuuyo. Bw'olaba nga kya bbeeyi nnyo okukozesa kano, at least sibako mu ddiiro ne dining. Abagenyi we batuukira ebiri mu kisenge tebajja kukola, tebajja kubimanya. So njagala abantu okuba encouraginga okubeera nga bakozesa tayiro zino ez'obubaawo. Gwe jangu buzina ebipimo byo
ongaye mwami Walusimbi mbaliramu nange njagala kusiba ku kabaawo era bwe nakafuna abantu abawererako ddala abajja n'agamba nze mbaliraako ddiiro akabaawo era ne mubalira guno okulaba nga oli aguzeyo obubokisi bwe butaano n'abuteeka mu ddiiro lye n'abuteeka mu dining ye ate ne linyuma akati ye kyatadde mu kisenge gwe tokimanya kubaffe bwe tukyala tutuukira mu ddiiro bwe tulaba eby'omu ddiiro tumanya bye birina mu kisenge ye mu kisenge bye tumanya so gwe jangu oba olaba nga kya bbeeyi nnyo okusiba enju yonna ne kano oba kano jangu tukubalireku ekyo kyosobola osibe oba osibeko ekitundu ogumiikirize oba osibeko ekitundu ogumiikirize oba ogule otereke oba talo zino tezivundu so no zitereka emyaka 10 ate bbeeyi ekyuka kakati bwe mmanyi kugambye nti kati square meter ya mitwalo 3 eya 30 by 60 zigule ogitereke kuba ojja kujja nga wayisewo emyezi 2-3 nga yagenda ku mitwalo 4 nga yagenda ku mitwalo 3 kitundu 5 okusinziira ekonomi bweba ekola ki bweba ekyukakyuka so bw'oba olaba nga osobola okuyitawo kweyo ebbeeyi osobola okujja n'osiba tayiro eno ya 60 by 30 mu nnyumba yo yonna oba osobola okugamba nti kensooka ensibeko eddiiro kensooka ensibeko dining so bwe kityo bwe kiri eno tayiro eyinza okusubstitutinga zino tayiro twasooka kubalaga zino kati eno ya 40 by what ya 40 by 40 yes yene yaffe ya bulijjo gye tugezaako bannyonnyola eya square meter ogumu 9 tukyali ku gumu 9 tunaba kubongeza naye kati abantu tugenda mu nnaku nkulu abantu bagula nnyo yes tuyinza okugamba nti kati sitooka egiringa ekendedde tugyongezeemu naye nga mwenna abakyalaba lugonvuuzi show era gwe bwonkubira essimu nogamba nze mwami Walusimbi nakulaba ku lugonvuuzi show gwe era nkutuyetinga nga wa lugonvuuzi show so zino 40 by 40 nazo ziri mu foomu ya bubaawo naye eri mat temasamasa era omuntu oyinza kugyeralikirira nti osobola okukola ki nti osobola okugwa temasamasa zino zibaitulanga eya gumu 9 naye nga naye eri mu foomu ovu kabaawo ziri mu foomu ez'enjawulo osobola okusiba eno munju enyuma nnyo abantu singa banafuna omukisa okulaba ku bifaananyi ezisibiddwa tayiro zino ez'obubaawo tujja batwalako mu field tubalage ennyumba zetusibyeko zokka ez'obubaawo bategeere beauty ebeera mu kusiba ekintu kino nti kiri somehow unique kuba abantu ffenna tayiro nga zakajja nga buli omu asiba mpenjeru mpemasamasa mpenjeru naye kati tugenza okizuula nga abantu bagenda kati ku mutendera oguddako ne basiba kati njagadde kubalaga nti zino eza 40 nazo ziri mu foomu y'obubaawo tuziinamu nemu emasamasa eno emasamasa eri polished naye eri mu foomu ova kabaawo okitegedde esobola ogisiba wansi naye eri polished era emasamasa eno eri 40 by 40 era yo ebbeeyi yayo ekyaliyo ku mutwalo gumu mu 9 square meter njagala nkikkaatiriza square meter si box okitegedde square meter ya gumu 9 era bwe wapima enjuuyo akubuulira nabanyonyola nti bwaba osobodde opima enjuuyo nti eri mita bweziti by mita bweziti mita zopimye wano nezopimye wano ozikubisaamu kyofuna yebeera square meter then ye square meter gyokubisemu omutwalo gumu 9 ku buli square meter zino zonna za 40 by 40 era ozaba size zayo zo zikola ki zenkana erudda n'oludda naye bwe tudda ku kano ko ebbeeyi weekola ki weekyukiramu zino zonna tayiro tuzikulaga nga tuzisiba wansi ku floor then twasembeyo nga tubalaga ekiyungu olaba katayiro kano
nako bw'okatunuulira okalaba nga kalinga wood, kalinga wood. Kakati bw'oba omaze okusiba tugeze ekibaawo kyaffe wano mu kiyungu, kakati kinyuma nnyo nga ne ku kisenge otaddeko katayiro kano aka 25 by 40 ku kiyungu, n'olaba nga bw'oba otambudde mu tayiro ya wuudu, mu kisenge kuliko engeri ya wuudu, kabini ziri ku kisenge za wuudu, tayiro eri wansi ya wuudu. So bw'oba ojja nolonda tayiro tukwadvisinga accordingly. So tetwagala kala zikurashing. Tayiro yeefaananyirizaako bweti ng'omaze okusiba wansi wood ya brown, teekamu tayiro ezeefaananyirizaako bwe ziti, era square meter yaazo ya 1,109 kati eno wall tile, era ko kaba kawewukamu. Tokwata tayiro eri n'ogisiba ku kisenge ejja kuvayo egwe. Kyemmanyi toyinza kufuna muntu ng'amanyi kyakola n'akugamba okwate 40 by 40 ogisibe ku kisenge, zigwa kubanga zikola ki? Zizitowa. Naye kano kali 25 by 40 bugenda ku kiyungu. Ku kiyungu tukyali mu kiyungu. Katayiro kano bw'okalaba olaba ki? Olaba kalinga kawuudu era nako, naye nga kawuudu oli alinga yakasiigako kaki? Yakasiigako kakala aka brown, jengera gulinga omuti omuwunde. So tuziina mu bika ebyenjawulo bw'ayagala okusiba mu kiyungu. Kano kachekiti. Chekiti teri mu saati zokka ze mwambala. Chekiti eri ne mu tiles. So ebika bingi nnyo okusinziira ku kyoba oyagadde okusiba. Okusinziira ku kyoba oyagadde okusiba. Ezo zonna wall tiles, ezimu ku zo okusinziira ku kyoba oyagadde okusiba. Oyinza ogamba nze mu kiyungu wange kensibeyo eno. Oyinza ogamba nze eyange ekiyungu bw'oba wekakasa obuyonjo bwo oyinza ogamba kensibeyo akali white, completely white. Bungi nnyo bwe kyoyagala kyokola ki? Kyosiba. Kakati ku wall tiles zino tubongererako ze bayita border. Border situtegeeza pikipiki. Mpaka kasaraawo. Border tezitegeeza zaaki? Asiza pikipiki. Kakati tugenze ku border etali yaki? Ya pikipiki. Kakati mu bantu abagala okukola designing mu biyungu, n'ogamba nze mu kiyungu kyange njagala kukolera mu designing, tusobola okukuwa buboda buno n'ogala n'okola designing mu kiyungu. N'okola designing mu kiyungu. Kaboda kano buli kamu kaba ka 3,000. Buli kamu kaba ka 3,000. Kakati kisinziira gwe buboda bumeka bw'oyagala okukola ki? Ku bipimo by'obuyagala bwe buboda bwe tukola ki? Buli mu kala nnyingi tusobola bumalayo. Naye kakati for example tugenze mu kiyungu, tukyali ku kiyungu, bw'ofuna tayiro yo tugeze tugambe mu kiyungu twagala kuteekayo tayiro eno. Kaboda kano kalaba kali 25, katula butereevu ku tayiro eno. Okitegeera? Katula butereevu ku tayiro. Kitegeeza bw'okwata tayiro yo eno kali 25, kikoza bw'okola tayiro yo n'okatuuzaako bwoti mu kiyungu, kati ogenda osobola okwetoolooza mu kasikaati ka kaboda kano okwetoolola ekiyungu kyonna. Ekiyungu ne kinyuma. Oyinza ogamba kendekekaako. Oyinza ogamba kenkole ki? Kendekeko kano. Niweetoolooza mu kasikaati mu kiyungu kyonna okusinziira gwe kyoyagala okukola ki? Okusinziira gwe kyoyagala okukola. Kati omuntu bw'atuuka amanya nti kati
sawa ya byakulya okitegedde so bwe buno buboda so omuntu apima bupimi n'amanya nti ekiyungu kyange kijja kweteekamu buboda bumeka ze pieces zetukubalira kati kaboda kagenda katuula ku buli tayiro kitegeeza okumanya ne boda zoyagala nawe osobola ogenda mu kiyungu kyo n'opima tayiro nga bamaze okuteekako zino ezawoolo n'opima nti tayiro 1 2 3 4 zino kuba buli tayiro etuulako kaboda buli tayiro etuulako kaboda buli tayiro etuulako ki kaboda so bwe buboda obwo bwa mu kiyungu ne mu kinaabiro tujja kubalaga so tuyenza twagala kukomaawo naddala wano mu kiyungu ketukomaawo ndowooza ebisinga bajja kukuba ku simu yaffe ya 0702 2856 73 wano ku Adware City Nakasero ku UG 23 ojja ku Walusimbi Center ebisinga ojja kubeera nga obisanga okwongera okukola ki okubanyonyola bakasitoma baffe ebintu ebimu bibadde batamanyi so mu kiyungu tetujja kutimbayo bimuli tujja kusibayo borders so njagala okubeera nga mbasibulira wano olwaleero nga kiyungu kyaffe kiringa abagenzi maaso n'okubeera nga tukikonkurudinga n'ebirala bingi esobola kubyogera byonna ntubimalayo olwaleero naye bw'ojja wano oba bw'onkubira essimu n'ombuuza nsobola okukunnyonnyola ebisingawo bw'ojja wano ku Adware City Nakasero ku UG 23 okuba ku 0702 28 56 73 twongere okubeera nga tukuweereza ebisingawo buboda buno buli kamu ka 10 buli piisi ya 10 bw'ojja wano ku Walusimbi Center byonna ojja kubeera ng'obifuna njala kubeera nga mbasibulira wano bannayuganda abali mu ggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga twongera okubeera nga tubalamusa nga tubatumira mwebale kuwagira Walusimbi Center era mugende maaso n'okubeera nga mutuwagira naffe tujagenda maaso n'okubeera nga tubaweereza tweyanza nnyo tweyazeete amen. Obuyigirize si ensonga omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu mutwe gwe gukweyimirira oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya Biki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba woofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyoola.